Yes mbandiza kati kano mwasibye mutya muli mutya ngena kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Fahad TV jimbani updates na value mbala mawuli agabaga tambula kitalo waliwo omusirikale atiddwa ngenda kwambi kutusaka masawo Pastor Rogers Bugingo atabuse ku ndiga ezavudde ku kyache nezigende watiri Bugingo mbina masawo ku side bagita Fahad TV jimuli mutya mwe namwe nabagifollowinga namwe abagiye kumira kujjukira waliwo endiga ezavudde wa Pastor Bugingo nizegata watiri Bugingo jukira Teddy ali mu nteekateeka etandika okuba nga azimba church guno omwaka gwa 2025 kiraga waliwo endiga ezavudde wa Pastor Bugingo nezigende wa Teddy jukira guno sigwe gusoose okuba nga endiga zive wa Pastor Bugingo nezigende wa Teddy sigwe gusoose zaye zivuddeyo ko ebbanga eritali lya wandoza emabega kawo Pastor Bugingo yawukanira ne Teddy Bugingo abamu bagenda ne Teddy nga atandiseewo church ngenda kwambi kutusako masa waliwo omusirikale awa poliisi atiddwa abantu bamusse oluvannyuma lwa munnaabwe okukubwa amasasi n'afa ono yakwe munnaabwe amasasi nabo ne bagamba mukulu ssebo tubakoyo kozesanga emmundu obubi naffe katukukoleko emikolo bamukubye mpaka ibamusira poliisi egenza okujja nga musajja waabwe yattiddwa dda naye ng'ajjukira yasose kutta munnaabwe asekuta munabe poliisi egezaako kwagala kubaako beekwatayo kwaba bakoze kyabatuusizza obulabe ku musirikale waabwe ono oba tebasobodde kubanga bakwata muntu yina wabula bali mu kubanga bayigga omu ku omu babayigganga mpiso abo bonna ababaddewo ekikolwa kino nga kigenda mu maaso ekyokuba nti no bakoze eki ekyokuba nti no batiddemu omusajja waabwe omusirikale naye ng'ajjukira mbagambe nti yasose kubanga akuba amasasi munnaabwe n'amutta wabula tewali amanyi buzibu bwavudde ku ki ono kuba munnaabwe amasasi okutuusa okuba nga yamukuba amasasi n'akola ki n'amutta tewali amanyi poliisi ne mu kubanga ebinoonyerezaako byonna wabula egamba nti ejja kwetaaga kusooka kola ki kufuna abo abasse musajja waabwe bagamba twagala tusooka tufune omuntu abantu abo abasse omuntu waffe awo tuleka tulabe ekyaviiddeko omuntu waffe ono kola ki okuba nti nno akuba omuntu waabwe oyo amasasi abatuuze bagamba nti tukoye abasirikale okuba nga bakola ki bakozesa obubi emmundu abatuuze bagamba nti bakoye abasirikale okuba nti ne bakozesa bubi emmundu nti abasirikale oluusi anyigamu katono oluusi nga babadde bafunyemuko obutakkaanya n'omuntu naye waba alina emmundu ng'afukirira amasasi ng'atandika okumufukirira amasasi bagamba nti babikooye nti abasinga abasirikale tebali professional olw'ensonga nti emmundu kasita abeera n'emmundu ye oli amunyizaamu katono ng'amufukirira amasasi agakola ki agamuttirawo abyemu ku ebitambulatambula akadde kano ku social media kubaza goni ya subscribinga n'onyiga kale tuwakola kyamaanyi okubanga bambi wa subscribinga n'onyiga kale bagita Fahad TV poliisi musajja oyo bamusse abatuuze tibakyazannya teri muzannyo baaba bamukubye mpaka kumutta nga avudde ngezuka sadi zino wa Pastor Rogers Bugingo ono asekeredde endiga ezagenze wa Teddy n'ategeeza nti endiga ennamba yeetoddeko nti teyinza kukola ki teyinza kubaako kyemukosa olw'ensonga nti yagamba nti endiga akyalina nnyingi ez'okusumba jjukira si gwe gusoose n'ebisinga bafunamuko obutakkaanya abasinga beetoolako kwaba bali ku Kanani beetoolako si gwe gusoose baali beetoddekokko lwakuba bweseewo akabanga ali ku mulundi gwakubiri nga kyapeninga kino ebiseera bayawukanira ne Teddy era endiga zimu zakola kizagera ne Teddy lagi otandikawo church mwabida alinawo endiga zakola ki zatandikawo nazo ekkanisa ezimu kwezi zave wa Bugingo era zimu kwezi endiga zakola ki zatandika nazo church Teddy amaka guno gwa 2025 Teddy Bugingo ali mu nteekateeka kubanga azimba ekkanisa eyeetongodde era nga bagamba nti ettaka alifuna dda yafuna dda ettaka yalifuna dda era ng'agenda kuba atandika okuba nga azimba Bugingo yagamba nti Pentagon tujja kuba tugifuna yagamba tajja akyusa mu pulaani ng'abasinga bamugamba nti akyuse mu pulaani yagamba nedda sijjako kyusa mu pulaani ate ne bwe bagamba nti nzimbe wakati nniinyi abantu mbawonye enkuba agamba nti nedda sijja kazimba wakati ate nzimbe wakati nate mmale nkamenye ekuba kwono na ssente okwo kibategande endiga zirina okuba nga zigumira enkuba nakubadde sizoni esanze tuli mu sizoni ya nkuba tetonnya nnyo kale etonnyawo butonotono
nekibategeeza guno omwaka sizoni ey'enkuba mwezi ogw'omunaana erindiga zikole ki zirinde enkuba kuba egenda zikuba eziggwereko naye nga abali mu Iraq Qatar Saudi Arabia Oman bagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale bagita Fahad TV ki bagamba nti ekyamazima kyo mwakola kya buli nnyo mwakola kya tabu nnyo mwakola kya mutawana nnyo okubanga mwasubscribinga bagamba nti comment section weeriawo obaka bontera mu comment section ate oserenga ogifollowinga bagita Fahad TV nsonga za mukulu Aloysius Ssebujingo nsonga za ndiga ezavudde ku kyaki ye nizigata ku kyaki ya Teddy Bujingo mbebaza bagamba nti mugera kwanga mugifollowinga yagamba nti ekimukosaako wadde agamba nti ne bw'anaasigaza endiga 5 kasati nabeera nga zimuwuliza muyita takyabifaako kuba yagamba nti zeetoolako ate nga ne wabaawo zeeyongera kagamba nti sina kisinza mu kumukosaamu kubanga eziba zeetoddeko ate enkira zeeyongerako ate nesukka ne mwezi ezeetoddeko agamba nti ebyo tebimulya era tebimuteeka ku puresha ye Musumba Aloysius Ssebujingo Fahad TV mubeere bulungi mbaagala nnyo mwena mweraba